Okulabula kuno Minisita Muyingo akukoze bw'abadde aggalawo okusuntula kw'abayizi abagenda okuyingira siniya 1 ku kibangirizi ky'abannamakuliro e Lugogo. Omulimu guno gukulungudde ennaku 2 era nga gwetabiddwamu abakulu b'amasomero ga secondary 3,000. Mu kwogera kwe, Minisita Muyingo agugumbudde abasomesa ba secondary abakyagaanye okussa mu nkola ensoma empya eya siniya 1 ne siniya 2 kiyite lower level secondary curriculum yatongozebwa mu Minisitule y'ebyenjigiriza mu 2020. Kyalimu abasomesa abatannaba kumatira na kukkiriza nti tuli mu curriculum mpya. Mbajjukiza nti balina okufuna obudde, balina okuddamu okusoma okusinga n'abayizi baabwe basomesa. Muyingo agamba nti bangi ku basomesa bakyalemedde ku nsoma enkadde gy'agamba nti ezze emabega enteekateeka za minisitule okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga. Curriculum empya erina ebigendererwa birungi bingi, omulina okubeera nti abaana bayiiya batetenkanya, abaana nga basobola okwekubaako kye bakola ekireeta ensimbi wonna waviira mu ssomero. Muyingo agamba nti abasomesa basaanye okweyambisa enkola eno bategeere n'ensomesa yaayo nga n'ensoma empya eya siniya 5 minisitule gyetandise okubaga lw'enaabangwira. By the way, if they didn't tell you, we're even almost ready with the A-level curriculum revised. We are almost there. Headmasters bateekewo programs ezijja okuyamba abasomesa bano abeetaaga okuddamu okusoma baddemu basome, abaagala okugenda okubaako benchmarking kozi kweku mugende mukyaliragane mulabe nga mufuna amagezi amapya ganabasobozesa okukola curriculum empya. Ono era akubiriza abakulu b'amasomero obuteebalama abazadde abanoonyeza abaana baabwe ebifo mu masomero gaabwe. Babeere bakisa eri abazadde, amasimu temugajjaako, amasimu mugalekeeko, abazadde mubawulirize, mubalage omukwano n'abaana baabwe mubalage omukwano. Abakulu b'amasomero boogedde ku mulimu gw'okusunsula abayizi gwe bamaliriza olwaleero. Sayisi etambudde bulungi nnyo, so far terina buzibu. Students bonna baweereddwa amasomero ge baagala. Bwe tufuna lisiti tugenda ne tugitimba. Bwe tugitimba ne bajja ne balaba okukonfaminga nti noti twaba tutte. Abayizi abagenda mu siniya 1 baakutandika okusoma nga 2 February. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa emu.